kigambibwa nti abakulembeze b'enzikiriza y'Ekiyisiraamu abasukka mu 10 abaakattibwa okufa kwabwe baalinga abakumanyiiko olw'ebigambibwa nti waliwo olukalala abatemu lwe bagoberera. Okugeza Sheikh Ibrahim Hassan Kiryanga tannafa yayogerako naffe mu mboozi ey'akafubo mwe yatutegeereza nti ali ku lukalala olwo. Bwe baba nga bagenda kukuttira ku kino kye bagamba okututtirako ndi Busiraamu then tusigala okutya okwate kuvaawo. Waitambale eyiye ne bavuunika ng'abaamuserengesezira baamusiŋŋaana bweyogerere ngadde ewuwe. Jjajja w'Obuyisiraamu yennyini Omulangira Kasim Nakibinge naye yakisiinyaako nga bwe baamubagulizaako nti aliko abamuwondera okumumiza omusu. Mu magezi aga bulijjo sinaayo nsonga lwaki omuntu yenna yandyagadde okuntuusaako obulabe. Ndowooza nti bwe kibanga gye kiri kutegeera kwe kunafunafu. Olukalala lwawanvuyira ddala ne kweyongerako bamaseeka abalala. Kino kyawaliriza poliisi okuwaaba abagambibwa okuba ku lukalala olwo obukuumi era okuva olwo ekitta Basiraamu kyalinga ekisiriseemu okutuusa luno jjo ly'abalamu mu Novemba w'omwaka oguwedde Sheikh Meja Muhammad Kigundu bwe yattibwa. Abasiraamu kino tekyabasanyusa era ne baagala n'okuzzaayo abasirikale abaabaweebwa. Ssebo Afandi Kaweesi, ssaawa yonna tuli mu nteekateeka ezikomyawo abasirikale be mwatuwa. Obukuumi buno tibuba mu kwagala kw'oli yennyini gwe tuba tubuwadde, naye buvunaanyizibwa bwa gavumenti ne state okuwa obukuumi okusinziira ku mbeera gy'oba olimu. Oyinza okuba nga tobwagala naye ate gavumenti esobola bujjawo. We twogerera bino nga Kaweesa amaliddwako ettaka nga naye abaamusse baakozesezza enkola y'emu gye battamu Abasiraamu. Njogeddeko n'omumyuka wa Supreme Mufti Sheikh Muhammad Kibaate ng'ono naye agambibwa okuba ku lukalala lw'okuttibwa. Kibaate antegeezezza ng'embeera eriwo bwetandise okumutiisa okusinga bwe gwali gubadde. Mbeera etiisiza ddala era mbeera yeeraliikiriza eggwanga. Okufa kwa Kaweesi kwamukubye enkyukwe. Kyo kya nnaku nnyo okubeera nti mukwano gwaffe muganda waffe afudde mu nfa efaanana bw'etyo. Naye ennaku ennene oba n'obuzibu obunene buli mu kubeera nti tetumanya ani yaani ani addako n'embeera bw'efaanana. Ono agamba nti embeera eno erabika etandise okufuuka nnamulanda ng'amabeere g'embwa. Wabula ekituleetera okutya nti okuba nti embeera eyo egenderera ng'erumba buli muntu yenna. Kibaate naye yaweebwa obukuumi era bakira abasirikale abamukuuma tubalabako. Kyokka ye agamba nti buno obukuumi tebusinga bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Security gye baatuwa batutambulirako era tubeera nabo. Naye nga bwe nakugambyeko nti ebisinga obungi bya Katonda si bwe weesigamirako okumalirako obulamu obwo bwonna n'okulowooza kino na kiri. Asabye wabeewo okuteeseganya. Kano kaseera kakubiriza bantu tuggulewo omwagaanya ogw'okuteesa. Omwagaanya ogwo bannaddiini tukubiriza abantu bonna abalina bye bakola ebikyamu oba bo bye bayita ebituufu naye nga bikyamu ku balala baveeyo boogere ensonga yaabwe. Kizibu okumanya obanga abakola bino bayinza okuvaayo mu lwatu okuteesa wabula Kibaate abawadde akakodyo ke bayinza okweyambisa. Bawandiike ebipapula babisuule, babiteeke ku miti, babiteeke ku bisenge, balage ensonga zaabwe n'obulumi bwabwe. Mu ngeri y'emu n'abo abalumwa n'abo abakolebwako ebyo oba abagambiddwa ku nsonga eyo nti ffe tubakola kino na kino na kino lwa kino nabo bakkirize nti waliwo obwetaavu bw'okutuula tutaase eggwanga. N'okutuusa ku ssaawa ya leero wakyaliwo ebibuuzo bingi okusinga ebiddibwamu ku nfa ya Felix Kaweesi. Solomon Kaweesa, NTV Akawungeezi.